history are part of our success. And DJ Shiru, you're part of our success, but we want to hear some of those success stories. Over to you, sir. Story time. Story time. Ina kava masaka manzeni senene ene musanga yakave Nairobi yakayinga azo mukuru wange bije rota etwesanga awo ebweru oduke ebweru ngamunda muli mu Rolando makurebo biboyo ngabe bakabi niye tusanga kana ngafetso okukwata kana so ngafene twali bakabi ne tutandikirawo Avo palaso namusanga kusomero ekawanda ekasawo ngajana ngamba Shiru nkubira kayimba ka wizo tegete muganda we Shiba ngeya jana ngamba kayimba kale muganda yo yimbe dayo chuse paka wa ice cream Kenzo yaja kuduka ne mugamba yechi ekirala wabonya nze yo good life with the radio abobo bema asera bide zina bajane kamilioni oyo baula okafula nti nabo basokwera independent ngabati okubera independent standing ngabo kitisa nemba gamba muyimba mwe gamba kimanyi ze DJ Wendi yakuba nyimba za muyimbe zenyazi zanye right banji story abibona basinga stories nyingi naye kyemanyi mubulamu buno bwe tabisa nyesulimu bwana discipline yesingo bukulu nanga asharinga birthday nawe mu mugambe buli muntu ali mu gwajali ogwakola ngo muyimbi nemwe nabo mukumba mukulu mu mulimo gumu okufuna sente obana kweyongera so buli muntu mulabe mu kitiche mu respect mu kitiche ojja kweyongera paka ndechenjiza kwa mina vemba saka sina chenaje nacho naye kati munaye muna atude wano yo Freaky boy, fresh boy. Just bless. And I don't get it with you. Just for now. Yeah, man. Yeah, man. I can't get to where I got it one night. Bye byange naye nga DJ kyebagamba kimukyokka kyebakutira mwagala endongo yammwe DJ obeera mubyuma ng'ozanye ebiseera ebisinga gwe bosi waba bakasitoma baza okukyakala kyobazanya kyebalya exactly nze mbaddeko ne Photo Ranking Wizkid ba P-Square okana boli bakubuuza naye omwe kiri kitya namugamba kimukonyeza ffe nga temukubaza mmwe ebyo byange okuba endongo yaffe mulabe tweyongera banange tusale keke gye twategekedde DJ Shiru sawa ya keke sawa ya come back one more time, please, dear darling. Let me go on your friend. I'm right here. DJ Shiru. Those together in Medina Montebe to DJ Wakati. And then some of them going to be shots as latest shots time. Back there and get yes, Mr. Omukulu going to celebrating Katanya shots. Let me pass it up to Lillian Bowers with the vocal queen to sing for us the happy birthday. Wendy. Happy birthday to you. Happy birthday.
many, many more. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, DJ Shiru. Listen, MC Cuts. Wabutata. Obugamba okuva MC Cuts. One, then you're welcome to Ajakubera, Omukuru, and Yachikiri DJ Bonna. Who speak MC Cuts. Happy birthday, Shiru. You know what Okolamo media sometimes they say you balance the stories, yeah? So we're in an industry whereby things of one federation, abagamba bino, nogenda ku TV nga bagambe onaze ina story weight ya magikino nekino, and you may look like non-part of the people, but me I came out openly, nebagamba team federation. Like Shiba says, and the first time when I saw Kukuja na Yagamba, we all not perfect. We've all done our mistakes. But these mistakes are learning lessons. These mistakes zikuyamba kwiga kiddako na kikutwala wala. Shiru yansanga wa Rota. Uncle Rota yona yali agala mbere DJ. Rota ndaba ku VD8 ne Steve Jean. Nangamba kera ngano yige ebyuma. Kati PC DJ nga simanyi we bagiteekako ate nga bamanyi ogiteekako baagala kusala CD. Rota yekka yasala CD e Uganda. Big up DJ Rota nga yekka Uganda yalina computer esala CD. Ate nze bantaddewo njigeki computer kati nga tebabinjigiriza ne ngamba omanye ebyokkeera ngano saawa 3 kubanga ku mukaaga Rota computer ye yali agyetaaga sigenda bisobola ngina okulaba nga Shiru azze Shiru ng'ava computer oba yabikokwankula ati oba yabiyigira wanaddamu okulaba nga Shiru ki DJ. I love you bro. Bakuyita local DJ, we stayed local. Nebagali tuli kuba kololo tulinayo kati night nga 5 natwe twatwala kyaffe kya Uganda music. Love you bro, so like I said, federation, we keep focused, we stay on the same story, whatever happens, let's stay on the same focus. We can have our differences elsewhere, but let the focus be the federation focus. Thank you. Happy birthday. Check it. Bana excited okubalaba ze tutwa DJ Yasa ng'avudde kakiiko akakulembera ba DJs akali ready okufederatinga n'abayimbi. Mukama wange DJ Shiru bwennakulira akasimu ng'abayimbi batuyise kino kye wali omisinga kye nali nkuyitira omukwano gw'aba DJ omukwano gw'abayimbi gwe bakuyinako naffe ba DJ n'ekyo ekigenderera kye batwagaza okubanga tukulaakulana era tufune kasente mu nsawo. Bannange abayimbi omusajja oyo yabaagala nnyo gye yava yonna najja yaleeta endongo y'e Masaka mu kibuga. Twalina Angenwa ne Club Civic. Angenwa ng'ekubira bakadde, Club Civic ekubira bavubuka. Shiru yatwala endongo ya loko n'agitwala mu Club Civic n'akyusa industry ya Uganda yonna nga oluyimba ne luba lubi alukolera remix eyo n'alufuula oluyimba olulungi ne luba lubi okulanga music abeera ku ntikko. So bannaye mwebali kucelebratinga era mukama waffe bannange abayimbi omugendo naffe tuguliko nnyo era nga twakamala okulikyesa association yaffe era nga by next week tujja kujja tufederatinge. Mwebale kutwagala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amanya DJ Yasa, the Steel Hotel. Yeah, man. Thank you very much, Mr. DJ of the Steel Hotel. Kakati esaweno. DJ Shiru agenda kakeka. Agenda kakeka kalieko. Bana keke womye
Was the cake sweet, delicious? Mujagadde. Waliwo omuvubuka akola cake says bamuyita Russell. Russell, where are you? Cake by Russell. Cake by Russell, where are you? Bannange mukozesanga baba boogeddeko. So cake bwe baddewo waliwo yagikoza cake by Russell. So DJ Shiru ng'akyagala cakes katumulinde asemberedde.